Ebukalango essomero lya Kisulo n'abava waka tusomesa okuva ku nasare paka ku P7 ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba, okulima, okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka. Tuli mu kifo ekigazi ekiyoyoteddwa obulungi. Tufaayo nnyo ku by'obulamu, obuyonjo ssaako n'ebyokulya by'abayizi. Abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu. Omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi. Tusangibwa Bukalango mu Wakiso District. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 756 724 581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita. Okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. BBS Telefina program ebyekya ku weekend saa 2 paka saa 3 ezabuli ku macha tubabuuzaako kanswenti muli bulungi. Twasuze wano Kamwocha mulumbe lwa Asia abatuuze bazze bangi nnyo okubeera nga ate abasuuzako mutuuze munnaabwe olw'okuviibwako omwana we. Asia olunaku olw'eggulo amawulire g'okufa kwe gasaasaanye nnyo buli wamu gaabaddewo era nga tuli wano buli omu yazze olw'ebigambo ebingi byamanyi ku Asia. Ndina SB4 wano nina Charles nina Tata Sam. Tugenda ba tugabanamu katono nnyo briefly ku lugendo lwa Asia mu bulamu buno. Biki bye tugenda okumujjukirako, biki bye tutayinza kumwerabirako ne bifanaganako bwe bityo. Tulina SB4 nga kitalo nnyo tekikkirizika naye kyo kituufu. Kasaleyo neebase n'enzuukuka nekakasa nti walayimbadde siroota Asia yagenze. SB4 muntu ajja kubuuza ozuulota Asia namulaba ku social media kugundi ku TikTok nze nansanyusa nengezako munoonya kyatwala kabanga kanene nno mufuna ye finally nefuna mukwano wange bira side ze ne Kamwocha nga mumanyi ne tujja ne tumulambula ogwasooka ogwokubire tuli kodingayo ka video abantu ne bakagala ne katambula awo twafuukira nga family. Netuvuka ba mukwano nga mpita anko mami waffe omulungi azaala Asia nga mpita mutabani manga mpita mutabani so netutambera awo tubadde twafuka bakika. SB4 kiki ekibeera emabegawo mu kuzuula abantu abalinganga Asia abalinganga Charles abalinganga oli osimanyi omwavu inspiration ye emabegawo eriki ebeera ki? The Jessica Star ndabe ekintu ekinsanyusa twanonyanga okwagala omuntu tajja kuwa fake story nja kusanga Tata Sam agenda nasuze ku nkoko ninga asuze ku bijanja najja kusanga Asia gambe anko nasuze enjala nanywedde amazzi obuto ne lunuma ningena leke nga kuba ekintu ekituufu kyennyini nga tapulitendi bali real tebakweka so kyekyabanjagaza that's why nti atambulira mu nnyo kuba bampa essanyu bansesa yajja okuwulira ekintu katafudde eyo nenowera nga ate kinyuma ate nga kiwa n'omuntu ali eyo ekyokuyiga. Asia abadde mutuuze ku kyalo kuno nzikiriza nti singa tukkirize nti Katonda luno lwe yatonda okumutwala abantu nga bwe bali wano era nga bwe bazze wano osanga tebandibadde bangi nga bwe bali kati. Olina omukono mu numbers eziri wano ku lw'omukono gwateeka ku Asia kiwulikika kite gy'oli? Nze kunze ekitiibwa nkiddisa Katonda kuba nange saakisuubira saakikola nga manyi nti kigenda kubeera bwe kityo n'obuyinza bwa Katonda. Ndowooza yensonga lwaki bali wano eno andi yensonga lwaki yafuuka ekyo kyali panaffe okola bukozi saimo oli mulimu gw'endimu nti okola bukozi n'olekera ensi erabe. So Katonda nakukulembera nakugayidinga nekifuuka bwe kityo. Ebimu ku bintu ebyayatiikira okukwata emboozi ya Asia was Asian Charles. Kyendowooza nti no it was, if I call it a project, kituufu
if I call it a project nti yakwata abantu ababadde tebalina ssuubi n'ebawa essuubi. Project ya Asia ne Charles Ojija because tebwali bufumbo. Kituufu? Kyo kituufu. Tebubirangako bufumbo. Okijjawa? Jasinze embeera one kati nze sokola no nensirikira ne creating ekintu ningana nesinga kino bwe kiti kisoboka kati nga basinga bonjala balaba tekisoboka ate nze nfuba nnyo era kandi kisoboka ge mazima ekituufu Charles yali eri mu kyalo Asia ngaleno nengamba Charles muganda wange Asia ali eno mukwano gwange yafuka naye mwanyina ningana esinga nkiruka bwenti abantu basobola okiwero kaminga twakitaka ku Valentine twakitaka before Valentine ne tukyabya nenda kikola ekintu kya Valentine nenga bagenda era nene team nenga bagenda okunvuma nekali kazitana manya nti bagenda kunvuma nenga kati bukivuma ngenda kyaniriza kinsesebo sese abantu banvuma nenga mpwira sanyu ko abantu abatuvuma batuyambako nnyo tukasukayo ge mazima so nenda banga bakiwero kaminze netukivuga paka ku mbaga ebigamo nebyogerwa so kati bado tukitwala Dubai mukwano bafuusi ba artist abantu beba booking kati kyanyamba yakola story yali mukwano gwange ne mukubira ne mugamba mumpe ku kibiina kye kigenda okunsiba kubanga kati nakola story eyo nga buli muntu wano Uganda yayina omuntu nga Asia oba Charles nga nkubira essimu nali konko sure singa bandagira ekitongole gye kiri nali badde nti Costa ngeza ez'abantu ngabo batwale ku kitongole ekyo kibawo obuyambi kibalabiro kuba tebabafaako mukwekarakasa ojja kusanga bavubuka batuwe sente za gundi nenga abantu batu Charles tajja ku complaininga teri agenda mufaako agenda kwogera ki Asia abadde wano ku kamocha katasobola ku complaininga neba bavuka baba complaininga bakadde mutuwe basaba bafa banamwandu basingo mother ba complaininga nenga tojja kusanga yo chairman w'abantu nga ba Asia tebatina badde obwasirizi so singa banyama ne banalaga ekitongole ekyo nalibadde nti abantu ne babatwalira bawo obuyambi naye mnange tekyatuukirira nali ndo omuntu okujja okunsiba tekyatuukirira okusisinkana Asia bulaza wange oyo SB4 yasooka najjeeko eyo tuwaffe awakajje tuzaalibwa kale newabawo videos etukolamu bwalinga obwoluzungu netukolamu buvidiyo bwaffe awo ne brother wangu SB4 pola mpola kati afterwards ne kutusa bwe yagamba nti kale maleo kate kali kankone nyinayo Asia mukwano gwange mbadde njagala mubenga mukwatagana na connectinga nagamba njagala okuconnectinga ndi ku Asia mwena muberenga mwena muli muntu omu kati nange ekintu ekyo nange ekirowoozo kye suggestion ye nange nenjikiriza sagigaana brother wange SB4 yali amaze okulenjinga kati netugenda mu maaso ne mukwano gwange Asia kati omugenzi netutandikira awo kyavaamu brother SB4 nagamba kirabika katuge tugire tukankutwale nkutwale mu kibuga ogenda meeting Asia akati era naye kye yakola n'aleeta egaali yaffe emmotoka n'ateekamu n'anvuga n'andeeta zeni nankonekitinga ku Asia awo netutandika okukola awo arrangement nenteekateeka negenda mu maaso kyavaamu tutandika okukola ebintu nga byonna bigenda nga biri ku progress Charles oluzungu olwo lwoyogera okuza olwogera olunaku lwasooka okulaba abantu nga bakusanyukirako olw'ebyo byokola nga SB4 yakuleetedde okubeera bwotyo kikyajja mu bwongo obwo okutwaliza awamu nafuna vision mu ekifaananyi ky'abantu nendaba nga muli abantu nendaba nga ekintu kye oluzungu lwenjogera nga abantu lazima balusiima nga balusiimye gagamba nga buli omu alabika nti ataddemu gundi
ataddemu anjagalizza nga asiimye oluzungu lwange kale nga oluzungu lwange nga sirungi naye kindaga nti buli muntu asobola okunjagalira mu luzungu lwange newankubadde oluzungu lwange sirungi nga si lwamaanyi. Kiki otayinza kwerabira ku Asia ebbanga lyobadde naye? Kutwaliza wamu Asia oyo Asia oyo mukwano gwange kati tubadde naye ekiseera kiwanvu kubanga emyaka kuba kati twatandika brother wange SB4 yamutuconnectinga ku Asia ndowooza emyaka nga 2 emabega oza okuva mu 2019 kati kubanga 2023 wakati guno 2023 gwe guwadde ng'omwaka ogwokumeka ogwokusatu kati emyaka 2 emabega kuva mu 2019 paka kati 2022 guno guwedde kati guno gwe gubadde omwaka ogwokusatu kati Asia netugenda nga tutambula mu ngeri eyo mpola nga tugenda mu show bazango oyo SB4 nga tutwala mu shows ne tugenda tuyunga ne tugenda tukola shows ne tugenda abantu abo zeni abampisamu amaaso abayisamu abantu balinganga gwe n'abalala abayisamu amaaso nze n'abantu abalinga abali mu kiti ekyo nze mbadde mbagamba nti bandibadde nabo bafuna ekyokuyiga kubanga ekintu kino nange nalabiraawo si mukama nakireeta nakidonatinga kunze naye nange nali simanyi nti nyinza okufuuka kyendi okutuuka kati kubanga nalabiraawo nange mukama ng'akinteekamu nakwata ku SB4 nekintu ekyo nekikwatayo nange nensobola okufuuka okubeera mu bulamu obweyagazanga kati naye nga besi yonna SB4 yaginkoledde. Asia agenza okufa nga aliwo olugendo lw'e Dubai era kutwaliza wamu mpulira okunyola kw'amaanyi mu mutima gwange kubanga Asia kati tubadde ne programu nze ne Asia tubadde tugenda Dubai kati lwakuba nti kubanga Asia ye passport ye badde emaze okukolebwa kyemmanyi naye ng'ate ndowooza bakyapulaninga ku passport eyange naye kati obuzibu kati nga bw'omanyi enkoza sitaani kati mukama n'aleete sitaani n'ajja neyekiika mu makubo ago. Kale ogenda kudali nsoke nyogereko ne Tata Sam dali kateweka kale tukyali wano mpola abatuuze we bali tubebaza okubanga bazze malaka obugezi at least ne Asia nga tujjukira obulamu we. Tata Sam oli artist oli creator biwo ya Asia ne Charles etegeeza ki eri ba creator ne art industry wano mu Uganda? Actually first of all kyakunyolwa nnyo ekyokuveebwako Asia kino kitegeeza omanyi comedy olumu definition abantu ebalema naye creativity talina boundary bano abantu babeeranga tebalina scripts ziri awo kyobalaba SB4 yabakola. Brain Parents School e Bukalango essomero lya Kisulo n'abava waka tusomesa okuva ku nursery paka ku P7 ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa okufumba okulima okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka tuli mu kifo ekigazi ekiyoyoteddwa obulungi tufaayo nnyo ku byobulamu obuyonjo saako n'ebyokulya by'abayizi abayizi bakuumibwa butelebiri anti security eri ggulugulu omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi tusangibwa Bukalango mu Wakiso district okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724 581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day.
tuliko nga shootings nga zili versatile tewaliwo nti wonna ayogera bwoti okiddamu bwoti. This is something we've lost. Era nze mu byonna byonna wadde tunyoleddwa nnyo ng'abantu nensasira muganda wange SB4 nsasira muganda wange Charles kubanga wadde ffe weetuli naye ate bali oli abadde wakulusegere lwabwe. Nalabye interview yasoose nga SB4 agenze mu ddwaliro ng'omwana tali bulungi naye era nga ye asobola omujjukira kati olabira ddala nti edde buddene. Well tusobola obatunuulira mu mbeera zaabwe naye ate era babadde bakorespondinga nti olabira ddala Asia n'olabira ddala ne Charles olabira ddala kapo oli awo senga Mukama abongeddeyo ebbanga bandibadde basingawo okuwana kyatasobozeseza kuba byonna byonna tupulaninga ng'ate Mukama naye nakyatuteekateekera. SB4 byokwogera bingi naye okugenza nawe n'owummula. Currently program gyetwatandise nayo olunaku olw'eggulo eringanga eyakyuseemu. Now current program eri ki? Twasuze wano Principal His Excellence Bobi Wine yasabye olukusa n'agamba bannange Asia abadde mu mukwano gw'abantu. Abantu bangi abadde agadde okujjukira ku Asia tumusuzeewo abantu bamulabeko bakubekeresa eri oluvannyuma. Kyamukisa mulungi taata ekalisu gye tugenda nakkiriza ne family nekkiriza ne tusulawo so tugenda kusitula leero ndooza ssaawa nga 8 awo 9 twolekere ekalisu ate gye tugenda okusula then ku Sunday nkya tumuziike. Yeah. So kakati sofa abantu bano omanyi buli wokola olumbe bwadde nga abantu bakimanya nti nno tujjanjabye sente ziriiwo naye ate okusobola okusigaza abantu batwetaagawo akantu. Waliwo arrangement yonna omuntu ali eyo nga yandeetaze okubaako kyatukolera waliwo enkola yonna kubanga tulina abantu almost ennaku 3. I think principal yagenze okyogera nga waliwo enteekateeka ennuŋŋamu era kyemmanyi nti waliwo sister wa Asia kyemmanyi ensonga eyo yagenda okuba nga yagikwasaganya naye nze ndi nnyo ku nsonga ya funeral era twagala okubaza amafiina wegamugudde mu matu natubuuza tuzzaako kinti funeral sente mmeka nti milioni 2 n'azituwa naye nti tweyongeddemuko abatuusabayo akasente akalala I think tekasobola tutulemerera akoko tugenda tetwagala family tuginyigirize nnyo akoko nga SB family egenda kubanga ekakwasaganya and right now ngenda kuvuga kugenda kalesizo tulabate enteekateeka yeeri tetwagala mikwano gyaffe bavudde Kampala okujja okutuziikirako ate basiibe enjala so twagala enteekateeka tata Sam tumusaba ajje n'enkoko twagala naye ali ku nkoko sigamba nti oba kunyumirwa naye twagala Sam tumuweesa ekitiibwa ate abandyagadde maybe okubaako engeri gye bakubagiza maama waliwo enkola eriwo kati abalagadde okubagiza maama right now enamba tugigabyegabye nnyo kimanyi yagijje nako olaba nze nti sivinza amasimu kati omutwe gunnuma abalagadde okubagiza maama tulindeko okuzinga nga kuwedde muleta adisa amataaba yeah kuba maama oba tokuba weereza ka message abantu bakuba ate bakuba nakubuuza ebibuuzo bingi yafiiridde yafudde ki abasawo bagambye ki engoli yagenze so tusaba mama lusuku tumulekemu naye nga anaali agala omukubagiza kusakuwedde ojja kujjeeka mwoca mulimira zone tewali atamanyiwa mama wa Asia omukubagizeeko oba ojjako nkubira kasi musobola okukuleeta nze tusikwagaza yadde amafuta yadde ki nsobola okukuleeta mama n'omulala gwenga gwe yeah. SB Kasembayo twalabye ku postmortem eyakoleddwa then ne tubaako bye twafunye okuva eri taata kyemmanyi bye wawulidde how true are they? Sijja kulimba siina kyemmanyi ge mazima. Postmortem report onagirabako? Nyinza okuba nagirabyeko naye saagitegedde bulungi andi ebyogerwa siina kyemmanyi. Kale tuli mu kukungubaga
ekigendererwa kyaffe si kusasamaza. Tusigala twebaza abatuuze wano lw'okubeererawo Asia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna gye muvudde yonna social media postinze ku Asia, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tata Sam, ebigambo bye bisembayo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okufa si kye kintu ekimanyirika. Ne tulina okukkiriza nti Mukama atwala abo basinga kwagala. Tulina Goma, fraternity yonna ne Uganda yonna n'ensi yonna, kuba abantu abamu badde bamufollowinga bali bweru. Asia kituufu yafudde, netugume kubanga lino nsi tugiyita mbuyisi. Olw'okuba tugiyita mbuyisi, tulina gye tulina okukolerera ewasinga ensaani. Okay. Kakamalize ne Charles. Ebigambo bye bisembayo nkutogenda owummulemu naye nga tobakuwadde nnene bulala. Ebigambo bye bisembayo. Abantu ebigambo bye bisembayo. Ebigambo byange ebisembayo ba members of TikTok mwenna nti kati nze mbadde ngamba nti Asia sina bingi nnyo byenja kwogera bingi kandi mbadde ngamba ba TikTokers mwenna nti mumuwe essaala Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe awummule bulungi ate ekyokubiri musabire nnyo maama waffe azaala Asia kubanga kirabika nti asigadde mu nnaku nnene nnyo okutwaliza awamu. Mukama abakuume. Nsigadde nga ndi Charles S. Mbagala nnyo ba members of TikTok mwenna, ba fans club mwenna. Kale byebyo